Mu kiseera kino ng'akalulu kengedde, akakiiko k'ebyokulonda katandise okutambuza obukonge bw'obululu n'ebikozesebwa ebirala mu kulonda okugenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Wetutuukidde ku sitoowa y'akakiiko k'ebyokulonda Ntinda ng'obubookisi bw'obululu butandise okusombebwa nga n'emmotoka ezigenda okubutambuza zisimbye era nga zitimbiddwako amannya g'ebitundu gye zoolekera. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ategeezezza nti obululu bugenda kutambuzibwa mu biwagu olw'omulimu omunene kyokka n'akakasa bannayuganda nga buno bwe buli mu mikono emituufu era obugenda okukuumibwa obutiribiri nga butambuzibwa. Kutandika okutambuza oba okusindika okuweereza tugenda okuweereza ebintu ebigenda kukozesebwa ku lunaku lw'okulonda ng'ennaku 15. Tugenda kuweereza obululu oba ballot papers z'aba presidential candidates, parliamentary candidates. Tugenda ziweereza mu district 5 mu emu tugenda okuweereza, sigamba zonna tugenda ziweereza olwaleero, naye tusuubira nti ogenda okuweereza ennaku 10 omwezi guno tujja tuba tumaze okuweereza ebintu byonna buli district. Ono era alaze nga bwe bategese okulangirira ebinaaba bivudde mu kulonda ku buli kifo okwewala abantu okusigalamu akatoma. Officer wa polling station results gye zivudde ayina okutegeeza abantu abaliwo alangirire obululu nga bwabubazze, ate neteeka nerigamba nti kopi ya results ayina okugitimba oba kugyanjula ku kifo ekyo kulonda kwe kibadde results BR form. Nolwekyo abagamba nti tulina okusooka okutegeezebwa nga chairman tanafuna results evudde mu kulonda kuwa president, sebo nyabo okutegeezebwa kubeera ku polling station amateeka gakirambika bulungi. Byabakama era ayongedde okukinoganya ku nsonga y'okukuuma akalulu ng'agamba nti buli omu ku beesimbyewo yeerondera abagenda okumuteera eriiso ku bululu bwe. Ffe bwetu amateeka tumanyi gagamba nti osobola kuyimira mita 20 kuva ku polling, tukimanyi. Naye ffe nga kakiiko tugamba kusinziira ku bye tujje nga tulaba mu kulonda okwakabaawo oba by elections oba okulonda kwa bonna, abantu bo bagamba kusigala ku kifo kimu nga bawagira abantu bakandidates ab'enjawulo okumala essaawa 5 oba 6 bali mu kifo kimu. Sebo osobola okukakasa nti teri kigenda kubalukawo wakati w'abantu bano. Alaba bweki ebigenda mu maaso polling station yani agenti ani agenda gamba results ziriwa, results za candidate wange ziriwa, ani agenda ozibanja agenti. Byonna biri bulungi mu mateeka, n'omuntu n'osulanga omutima gukwewanise n'emmere n'olema n'okulya emmere bagenda okutuba bwe tutabeerawo ku polling station batubbye, tulina okubeerawo. Sebo ogenda kufa pressure ya bwereere, amateeka galambise bulungi ebintu naye okujjako abantu ba Uganda tebasoma mateeka. Maido John yakusakidde eggulire lino ku Racket TV Amalindirire.